Boba obaddewo biyita byakusaaga nedda ssebo si byakusaaga. Ebigambo byasobye dda. Omusumba Aloysius Bujingo engoma egezze engoma ekuze bino teyasuubira nti bwe yali akola ebintu bye nga bwe yabipanga nti tunaatuukayo eno. Yalowooza nti agenda kubizannya mangu mangu abiggwe tewali ajja kubirowoozaako era tewali ajja kubuuza bibuuzo ebibuuzibwa olwaleero. Kati nno tutuukidde olwaleero ng'omusumba Aloysius Bujingo yamwalula yasiridde dda kubanga wano tagenda kuyitawo ekintu yakituddemu dda atandise okwejjusa lwaki yabikola. Kale kasooke tulabe akatambi kano naawe omanyi ddala nti Pastor Aloysius Bujingo ensobi gye yakola nnene. Kyali omulamwa tuli mu struggle tugenda ntebe mu ntebe. Pulezidenti waffe omulonde ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu AAK Bobi Wine. Museveni alina otuviira, Uganda erina okununulwa, ne bannayuganda balina okununulwa mu buli mbeera yonna. Manya n'eddoboozi Buganda ntege kyuma kya Yesu. Ensonga tukyali ku nsonga ya Pastor Haji Budingo Niyonzimana Budingo owa Kananirandi. Waliwo ebyama byenja okubabuulira ka vidiyo kano mukasalemu mu maaso eyo. Neni n'ensonga lwaki nsirise essaawa zino. Ne waliwo kyenkyabala bwe kinaamala okuggwa then ebintu bya Bujingo n'abasirikale ogenda ewuwe okubeera nti akyaza muhoozi na biki temubiyita byangu. Waliwo ensonga era nammwe abasabira ku Kananirandi nga mwagwa bugwimbikopo nga temumanyi nsibuko ya chachi eyo. Badde mbasaba mwandinoonyeza chachi endala mujjukira ebintu ebyaliwo ebyakibwetere. So okwerinda sibuti tubalabula ayina amatu awulire, atalina amatu nampulira zibi ndiwulira mu kasooli sigalayo mu Kananirandi. I'm not campaigning Bujingo's church because I'm not going to start any church around. I'm not interested. Sigenda kutandika kanisa nti njagala endiga za Budingo zingoberere zijje wange mfune ku ssente kimu eky'ekkumi. Naye okwerinda sibuti. Naye eyo gye musabira oba mbyogere oba ngira nindako mpulira amazima ganzita. Naye ekyo kya lulala ekindeese leero. Tebabalimbalimba kolabe kaba bloggers b'NRM baggwayo bonna ne bagenda ewa Haji Bujingo n'abayimbi ba Eddie Kenzo ba Bebe Kulu bani bajja kgenda era bajje bateekewo obukamera bwe butinganze bwentaddewo baga bannange ekiwundu nkirabyeko. Kati nalabye musajja wattu Calvin Kayanja bannange ensi eno kitalo nnyo naye ng'avuddeyo bannange Pastor nsaba onsonyiwe kubanga ebiwundu mbirabyeko. Lwaki musiri nze sirimu mbeera siriwaza. I'm not a fool. Saagenda ku ssomero bwereere ate Katonda amagezi teyampa ga bwereere. Olaba n'abagisu bawagumira embalo omuseete wagumira embalo omusinde baanika ekitundu ekyo ekyekyama embalu ne bazisalira mu lwatu. Embalu wandigambye nti kitundu kya kyama oba oliawo omukyala n'ab'eŋŋanda abamu
be bakkirizibwa okulaba ku kitundu ekyo naye olaba n'embalu esalibwa mu lwatu ensi n'egiraba kyewandigende nti kitundu kyakyama kikwekebwa. How about Emiya Mugongo? Omugongo bantu mwe musiri wazizenzi omugongo neta abavaayo yadde akafaananyi kali kyusa bukyusa omugongo kubanga omugongo si kitundu kyakyama. Kyusa omugongo babloga abasoroti TV babebe kulu abo bannasa Kayanja simanyi Calvin Kayanja bakube ebifaananyi babirete ku mpewo. At least mujjewo section y'abantu abo abangu okukkiriza amangu nti mbutuufu omusajja bamukuba amasasi mubakkirizise. Naye omugongo ekitali kitundu kyakyama mukweka ki? Kali awo tuvuddewo. Alipoota ya poliisi eri luddawa eraga nti omuntu ono yakuba amasasi kubanga poliisi eyina babayita batya aba poliisi abakebera ekiwundu gravity y'ekiwundu biki. Alipoota ya poliisi eriwa wagenda ku CID kolaki kunyumya bunyumya na kunywa bukyayi lwaki musiriwaza ensi pasita omulambo omusumba asumba endiga wakiri wandigambye nti aba nenvudde ku CID ne alipoota yino n'ogiraga bannamawulire kale laga abasoloti tunabijja ku soloti kwana byo musobola okubifumba niyo olaba obusiru okumanya Katonda yabavuddemu. Katonda tatoleratinga bulimba paka kati temunnaba kukirowoozaako kati nze kambabuuse mugende kale ku NASA ne gavumenti yammwe musobola okugenda emulago ne mufeekinga ripooti ne mugenda ne ku poliisi ne mufeekinga police report ne bagiwandiika mangu okujjawo doubt. Kale mulete alipoota y'eddwaliro eraga nti ono yafuna ekiwundu era kikino tukinansinga mugiteeke ku mpewo. Nebyo mwekazaakaza ne musiriwaza ensi ne muleeta abajaasi mu kkanisa mbu tujja bakwata mujje mutukwate wona yiziwumbwa mujje mutukwate temuyina kye musobola obulimba tebunywera. Kati ate buno babbulogo bino bye mugamba obukamera bye bibayamba okuzimba obulimba bwammwe. Kakati nze mbabuusizza mugende ku poliisi mukole alipoota mugize emabega ate temuleeta ennaku z'omwezi leero mmeka leero 12 obusiru wammwe muyinza okuwandika alipoota nga nnaku za mwezi 12 mugibackdating nti ennaku z'omwezi 6 Pastor Bujingo yakubibwa amasasi mukole report mugireete mugiwe kale abasoloti. Ne Pastor Haji Budingo wegasse ku muyimbi eyatulimba mbu yava ku kalina waggulu eyokusatu n'agwa n'amementuka ebigere. Wegasse ku muyimbi omulala eyatugamba baamusabula ennyondo ku mutwe ne watabaawo kizimbye kammonde oba omusaayi ogwakulukuta. Ne mmwe bannayuganda mulowooza tebategeera oba ensi tetegeera. Baleesa abajaasi mu kkanisa batiisatiisizza bakutta obuzindaalo ebyo byonna bye mukola bya bwereere. Are you going to arrest the entire world? Kale kati nange mujje munkwate mu nsibe naye nga tubayamba. Obuulira njiri kikaaki ng'ate tosobola kubeera w'amazima. Obulokole bwalaba ne kati Pastor Haji Budingo omanyi endiga mmekazo embuzi ezandifuuse endiga omanyi mmekazo osibidde ebweru kati nga ziga laba abalokole musumba mulamba alimba nti baamukuba amasasi. Omanyi embuzi mmekazo osibidde mu nkambi ya sitaani ojja n'obulimba ku nsi kuno. Genda funa kamera za Soroti TV bakube video mugongo. Kale kakati kale we bateriyo biwundu kamba yambe mbakolereyo ka script genda ogule ebifi by'ennyama ku mudaala
mubisibeyo bwe muti mufuneyo biplasta musibeyo bwe emitwe gino oh my god muli bafunyo mutubulire bintu birala nti mwayina ddiru zammwe ne muhoozi kuba waliwo theory egamba nti muhoozi baali bamumaze nga bamumaliriza bagenda mukta theories nyingi eziri eyo naye ebyo byalulala naye kiki ekyokukubwa amasasi lekera awo okulimba ensi oli musajja musumba mulokole kola ekisoboka amaaso g'omuganda gali mu ngalo olaba ne Yesu abayigiriza oyigiriza njiri yayina abayigiriza ne waliwo Thomas yenga yagamba negwe katulabe ebiwundu olaba ne Yesu bamusaba ebiwundu Haji Bujingo gwani atalaga biwundu laga ebiwundu batomu gyetuli Thomas abadautinga paka nga balabye ku biwundu va mu kwekazakaza okuvuma abantu n'okusiba abantu tebigenda kuyamba omulembe bwe gunakyuka nammwe ne tubasiba nga muyina kye musabye nga kituufu golaba bikola amakulu olesa abajasi mu kanisa beyambaza bucepecepe obwembwa simanya Kano Fred simanya mwesije so what garbage stupid tell the entire world the truth muve mukwekangabiriza n'okwekaza mulese emizannyo mu mubiri gwa Kristo muli awo musiriwala busiriwazi kati nkubuusizza amalwaliro gammwe police post oba police stations zammwe mugende mu fakinge police report mugirete mugiwa abasoloti tunagijja ku soloti kale mugende mu fakinge medical report kujjanjabirwa akuba amasasi 13 ne gayita mu mugongo kale ulira omusumba shame on you katonda abeera mu ggulu eyo n'aseka n'okuseka n'agalaba embuddaala zino ne Yesu yennyini yayina batoma ne bagaka tulabo gwe bafumise emisumaali gwe bakomeredde kuba Yesu yajja ng'omuzimu owulira musumba sina kyenjagaza ndigazo kuba nsobola kubeera ndigayo nagamba nze omu ku balokole ababuufu abategeera ate ogenda kubunzijjamu n'abalokole abali abansalira omusango mweyongere okusala omusango mwe mukutte ekitabo kya Katonda abaligenda mugenda ne mu ggulu naye tulina okutta Bayibuli egamba tulina okubeera n'omwoyo w'amagezi tubeerenga bagezigezi ng'obwana bw'emisota twebuuzenga kakati ako mukabasaliremu beetereze mwetereze mangu nga bukyali mutuwa alipoota kubanga tuli ku nsonga bbiri okulimba ensi nti bakuba amasasi ekyokubiri n'enfa ya Richard Uncle Richard ne boneekabye obuzina obuziga obwaggonya siri kuswaza Richard tebigenda kukola okujja doubt oba okubusabusa mu bantu kola byenkugambye Haji Pastor Budingo makula olabika ng'omukazi omugezigezi muwe ku magezi ago mu fakinge ye ekinyamanyama mugende ku butcha mugule ekinyamanyama kuba ekinyama kibeerako omusaayi mukisibe eno mu mugongo mufune ne saati enjeruyeru mwefula abava mu ddwaliro nti mwabaali bawakana Pastor Kyuka for God and my country Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala kabadde ka short video mukasale mukabaweereze. Thank you so much. Ennaku z'omwezi 13 lwe lunaku lw'enkya fenna abali mu Canada abali Ottawa, Cornwall, Toronto, Montreal, Edmonton tugenda kubeera 1800 Bank Street nga aba National Unity Platform si ba National Unity Platform fekka
bonna abantu abaagala enkyukakyuka oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki jangu tubeerewo tulabe engeri gye tuzza Uganda engulu. Mukama Katonda abankuumire mweraba. Gammekazo embuzi buli olukya bwino ye akyeyongera okuvaayo, akyeyongera okulabika, amazima gakyeyongera okuvaayo, gakyeyongera okulabika. Ffe tuteekewo obuteesa abiri tutunule tulindirire buli ekijja. Ogenda kutya ensi yaffe, ogenda kutya ebikolobero ebiri mu Uganda ebikolebwa abantu bwe tubayita abanene naye ng'ate balina agaze gaabwe gebakulaakola emabega eyo. Twesabire ebigambo si byangu. Kale mwena gye muli mubiwulidde, omusajja ebintu byamusobako dda, alabika yeetaba mu lukwe olwali olukambwe okugyawo dereva we, naye nga nsonga ki kitalo nnyo, kitalo ddala. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuddamu tugambe ebigambo bwana bakkiriza ddunda banamugereka batayi mweraba.